King Saha ne TikToker Emily munange beguddeko esaidi eno enakawuka ate nga munange ne Eddie Mutwe munange yekoze ebintu ne muwala we. Ngenda kubeera nga munange nga nkutandisa ate ne Eddie Mutwe ate masa nkwe King Saha kw'ossa ate ne TikToker wali engeri gye babadde bagoyinga crazy nga bayimba oluyimba Gundeeze. Waliwo ebifaananyi ebibadde bitweddiga munange ate esaidi eri nga gy'abadde yeekolamuko ebintu wali nga w'omanyi nti no abadde yeekubisizaako ko ne muwala we era ng'omuntu waneekubyamuko munange ate wali esaidi eri era nga bw'olaba munange ate wali kw'ossa ate n'ekyo. Ebifaananyi bino bikutte akati ku mukutu munange ate ogwa Instagram omukulu munange Eddie Mutwe bodyguard nno owa Bobi Wine munange ate omu ku batoopu bwe kityo munange ate bwe kitambudde ku mukulu ono Eddie Mutwe. Kakati kankuggyeyoko kw'ebyo ebifaananyi ate ebikutte akati wali ku mukutu ogwa Instagram munange ate nkulagekoko omuyimbi King Saha ne content creator TikToker ono muyite Emily munange ate wali TikToker ate omwatuukirivu ennyo wali ku mukutu ogwa TikTok. Kakati nno bibadde bitya eyo yonna yonna munange ate gye biggweredde mu katambi kibadde kirala muganda wange gwe alaba Gemina TV ginzikiriza nzooke nkweko katambi kano naawe olabe nga bwe kibadde nga effujjo bwe libadde munange ate mu katambi n'oluyimba Gundeeze wali wonna ndyoke nkomewo. Epanga yena kwagalira kati tulinze nambaga kyama kyekukumira yona tankubya magolo Emily tankubya magolo yantwala mu maaso yantumesa bya mukwano kyama kyekukumira kubo kwe nasokera iyo kwe yanagenguba omusana nondaga omukwano izenga Gundeeze tamo kuyimire A few moments anti mbeera nkozeza ngenda kukusaba video ogimpeere like bw'obeera nga tonaba n'okusubscribinga ate nakyo kibeera kitambulira ddala ngenda kukomawo maaso awo ate ne update endala bwe kiti.